Kinyusi federation wajiulide kutata jebaakoze oli tolimo asirimu the federation nungi nnyo ku individualism ku lw'obuntu yabasekinoomu nungi nnyo era ejja kubawoomera bulungi eyo no idea nungi eri omuntu sekinoomu ne ku lwa industry ekyo kifu omanyi ogenda ku ssomero kikulu naye ate okufuna ebisomesebwayo kikisinga gavumenti tetugyetaagamu ssente kuba teziina ezitumala. Gavumenti tetugyetaagamu studio, tugyetaagisa police, tugyetaagamu police enkola, tugyetaagamu police eyo tusobozesa okutuuka ku ebyo bye balowooza mbu balina bifuna bwe batyo. Bwe tuba twogera ku industry tuba twogera ku gurupu oba association oba kuru. Tuba twogera industry, tuba tuteeseza industry, it is very broad, kinene. Kiba kyetaagamu ba valuers abalina okuvaluinga industry ti eyingiza abantu bameka industry, efulumya abantu bameka, nfuna bulungi, abajingira batemera myaka emeka okuddawa, nfuna bulungi, ye bannange betuyingiza bo tuyinza bayambawa evaluations. So tulaga ba stakeholders ab'enjawulo nga bali ba businessmen nga balina financial discipline nga bagenda gisomesa gwali mu business eyo okusobola okuattractinga ba investor okujja okola ki okuginvestinga mu kuba industry balina oginvestinga. Ekitegeeza olinga agamba nti no interim committee gye balonze okuli Edikenzo ye president yakunyumirwa wangi yakunyumirwa bashiba yakunyumirwa era bakinyumu tuli bakinyumu. So bw'oba oyogera industry wabeerawo okunyumirwa n'okukola. Sirowooza ntegenda kukola, sijaga ntegenda kukola, sijja kiwako emphasis. Nze nkugambye achievement yakabi nnyo ku individualism. Copyright bagifuna we batyo police copyright weeri eyogerwako copyright we era ne media basasula ssente okuzanya muziki w'abana Uganda onfuna bulungi ezigenda n'owulya nga tewaliyo UPRS waliyo onfunya bulungi eyo nabe nekibikola bakiyita policy. Kati ba policy maker buli bwabeera nga beneficiary mu kavuyo kiba kifu kubanga ba policy makers ate ba beneficiaries mu kavuyo. Of course betaagisaamu mufuna bulungi, betaagisaamu ab'amateeka. Gavumenti ekutambula mutambulira ku masiga asatu ng'ovudde eri waliwo legislature, judicial, tebabeerawo kuyisa budde. Onfuna bulungi. School fees ku ssomero tebaziwa director, bazikwasa baasa, wadde baasa talina mmotoka na director yalina benzi, school fees baziwa baasa. Olowooza lwaki? Simple logic gwe tulaba nso kiro school fees baziwa baasa. Ati waliwo emirimu nga gya buyigirize yagala gaana kabeere ng'oli mugezi nga naye nga gya buki omanyi ensi erimu abayivu n'abagunjufu. Kati kangubuuze ggwe okudiiringa n'omuyivu nga si mugunjufu n'okudiiringa n'omugunjufu nga si muyivu odiiringa nani? So kati balina kukola batya? Balina yita ba stakeholders beki be bayimbi, oyite abatunuulira okuyimba n'abaagala okukola ki okuyimba, kubanga oteeseza industry gwe music entertainment akontributinga kinene ku economy ate ebimu biri invisible. Nti bw'oteeka ekivulu ono omwana atundirawo switi wabweru alina kyayongera ku economy, onfuna bulungi. So temukitwala nga kyalwali. Guno omulimu gw'okuyimba abaagusookamu bayimbiranga mwenge na mmere. Simanyi oba oli political, bw'oba oyaga tugende political twandigeze political. Music teyeetaaga politics. Onfuna